Inside Story Uganda, real source of political updates. Nange mwabayo sente za kawe zitagwa muzijawa nagamba n'edini balina tugamba batubuuze ndi mwana wange olese sente webale naye wazijewa tutakuba tumaze okuzimba keza emitiyana ebatusooka mbaliriza abatuwuliriza era njagala okwaniza abagenyi bange abali wano Saidi waliwo muganda wange Mukasa Honorable Mukasa Aloysius ene ninje dali Talton Gold and ya mam mama yali ntumu nemugoza lwaki wampita zaabu anti nakulabamu omulama mu butobo mukwavula okulina byewalaga nga oliba w'omugaso maaso ninsirika samugoza birabo naye oli mukazaabu naye kulaba ate wagenze mugundi mu ekavule wayogedde ekigambo kukya sente sinabitandika ne kale tukwaniza nnyo program obuuzeeko buuza ku bantu baffe abatulaba n'abatuwuliriza erinnya eryangenze Mukasa Aloysius abagiyita ebibaga ey'amaserengeta ndi musanyufu nnyo olw'okubeerako ku mpewo za Bukedde TV New Vision nsookera ddala okusaasira abantu bange ab'ennateete Busega oluguudo olwo luvunaanyizibwako Kojjeno Katumba Wamala naye n'okwetoolwa poliisi y'ennateete amaduuka agasinga gaggaddewo bizinesi z'abantu ziga n'engoye empya ze batunda omuntu alutuukako n'alulaba ng'olukadde so nga nfuufu yebeera nti efuuse ekizibu oluguudo olwo baluwalakata naye ne beerabira okubeera nti ate bazzaawo bye bawalakase kati lulinga oluguudo lw'ettaka ate nga kasita olwetegereza luli bize nnyo abagenda e Masaka abagenda Mbarara abagenda Mityana bonna bayitaawo so twagala okutegeeza Jeno Katumba Wamala nti bayinza okuba tebakutegeeza nti byewatandikako ko babiyimiriza era nga bwe twali ku luguudo lw'Ebusaabala n'okulakoka ekitundu twagala na wano eno obeere nti kale chano z'amazzi ozikoze n'oluguudo balumaliriza abantu b'ennateete bantumye okubategeeza abaana balwala n'ebirala ebisigadde so n'ebirala tujja kukamaliriza nze ndaba oli mu kibuga kino Kampala oluva Lubaga Kampala bwebadde ku kyenguudo ekyuseemuko ziwezewezeeko enkoleko enfuufu erabika ejja kendeera era tubeebaza mmwe bannaffe abakulembeze baffe mwenna timutukoledde ku nguudo mu kibuga enguudo ezisinga mu Lubaga South zikoleddwa mu kisanja kyange era mbadde nga nzirambula okubeera nga ntegeeza abatuuze kuzikwata obulungi nabana abasima emyala nga tebamaze kufuna lukusa either okuva ku division oba ku stay hall babeere nga baloopebwa lwansonga beebamu bakanaaluzaala baviirako enguudo ezo okukola ki okubomoka okujjako Suna Road bamukoze kasoobo ate bamukoze mu ngeri gy'olaba nti si ya bukugu bazimba we bamenya kati abantu beekabowa byonna ebizibu by'oluguudo olwo babyentikka ninga nze yinginiya ninga tebayinginiya babakyusemu baleeta abaki abalala waniriza nnyo twanize muganda wange Abdul Sali oyo aludde mu byobufuzi bya wano nnyo nno ebbanga ddene ng'abirimu naye teyesimba ku MP oba kiki naye mmanyi nti chairman yesimba mu chairman wa NRM ow'ekira nkwaniza mu program neyanziza ssebo naye kyongamba ekyokwesimba kuwa MP mukanda nze nava Gomba naye embeera yaffe yali mbi Museveni yagenda okujja mu buyinza bye baffe abataasomerako ddala yasaagala kuddaano nnimba ensi nze nakoma mu Pittu bitabo bya Pittu kati obudde buno sinza genda gasimbagana n'abantu bano naye lindako ekigambo kyogedde omuntu nokkiriza n'ogamba nze nyina byenkola kuba byokola bingi ebiva mu sente naye sisaanidde wano sijja kugendawo wakibabanjaawo sikirira nga batono nnyo abesimbawo abakikola basala amagezi kukyusa biwandiiko bisobola batuusa okwesimbawo so sikukkiriza tusobola kwesimbawo kankomaawo basagala genda kutawaanya balonzi bange naye njagala okwebaza abantu b'ekira naddala ba NRM banteekamu obwesigwa ne bannonda okwongerera NRM mu kira mbeebaza nnyo naddala abalonzi mwenna okuva mu Kiganda Kasokoso Kimwanyi Kyaluwajjala Namugongo
mwanda gw'obuwagizi bw'amaanyi akalulu okuva gyenkajje wansi paka ku 4 munda z'obuwagizi bw'amaanyi nnyo era nange mbagamba sijja kutya nja kuboogerera ebyo byemukola ki byemwogera naddala ebinaatambuza ekibiina kyaffe ekya NRM kuba gamazima nze nina kwogerera NRM kubanga era abannonda ba NRM kati nina kwogerera NRM siriwo kwogerera gwanga wabula nina okwogerera ekibiina kya NRM naddala mukira ne bwe beekoze bulungi ne beekoze era weekoze obubi nina okugigambako kubanga siruga oyagala kuŋŋamba nti maama wo teyakubonerezanga mu buto era maama wo teyakubuuliranga nti nedda seruga kino kyokola si kirungi kati nze nina okwogera ebikwatagana ne NRM era weekoze obubi nembeera nga ngikola ki ngibuulira naye nange neesiimye nnyo okubeera ne bannange bano naddala agenda okubeera MP wange nakugamba ffe aba NRM tulina empisa emabegako eri nakugamba nti nze Ssemujju bwe yakwata gundi kulaani n'alayira nakkiriza mukira nti MP wange kati n'obudde buno ssebo omwami ono muteekamu ekitiibwa kubanga posita ze ntandiso ziraba wadde tetukkiriziganya mu ndowooza y'ebibiina naye nina okumanya nti obudde bwonna ayinza okuwangula kubodaboda ssenyo saako nti vooti George Musi ate era nakano kankaweeyo kati nze owaffe gwe tuleese ye Kananula naye singa akananula tulemererwa ab'ekira ne bagamba nti tuleese Musisi twandibayaddeyaddeko okusinga Ssemujju kuba Ssemujju amanyi ndowooza amanyi famire ya Museveni ebyo byatubuulidde mu kira naye ebizibu by'ekira tabyogeddeko kati Musisi ayinza okwogera ku bizibu by'ekira nakano kakogereko mubuuza abantu kakati mpula abantu aboogera Kananula Kananula avaawo yesimbye nani aba bamalemu amisali ali mu kamyufu abenaare andi kati obudde kanyambeko omwogezi Kananula ali ne mwami Niwagaba ne mwami Tumwebaze bavuganye mu kamyufu kati addemu ekibuzo kyo kakati abakamyufu be banasalawo naye nze ng'omwogezi wa NRM mukira kuba naye nina obwagazi bwange buli Kananula era ngamba ab'ekira mwenna abalonda kakiiko ka NRM nti Kananula bwe tubatuwa yajja okusobola okugenda okulwana n'empologoma zino musanyusa nnyo okulaba nsanyukire ddala okukulaba gwazizaako netutwamujja kira mukama waffe ate entebe ye ebeera wano era entebe ya mukulu Musi ebadde ennaku zino tebugumye bulungi onna waliwo ekika kyamu ekyaliwo mukama kyateekateeka kya inalilayi wenalilayi ekyuna mukoddomi wange omukulu taatawo omukulu kiwanuka Musi tufaako ennaku ezo nenkusaasira nnyo keremala okusaasira kati kumawo tugende mu byobufuzi kituufu ddala abatulaba abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo twagala okubeebaza okubeeranga kuno ku makya buli Saturday so omwami Sserugga mukoonawe nkwebazamu n'abatesitesi programu yeno bagiraba kuba mpulira abubaka bonna oluusi n'abasibe baffe abamu abali mu makomera oluusi bafuna omwaganya ne balaba programu eno njagala okubuuza ku bannakira bonna ne mwami Salinga mwali n'abalala wamu ne muganda wange Honorable Aloysius mwami Sali kyatakugambye nti mukira ab'NRM batonotono kakati balina okulaba nga engeri gye beekwata kupoza omuze omubi gwe balina ndooza naddala abakandidate naye ndooza si kyakananula ndooza kirimu NRM abatambuza mwami Museveni buli waba agenda okuyita kubanga tekiri mu kirawo kane nasa nakiwulidde ng'ebifaananyi ebyaffe byonna babikuulayo bwe yajja Namugongo ku Matazide oluguudo lwonna kyali wajjala Namugongo lwonna ne bajjako ebifaananyi ebya Nuupu bwe yabadde nasa bwe yadde Kasokoso bwe kyabadde byonna ne babikwakkulayo byonna simanyi baagala mugamba nti muno temuliimu bavuganya kubanga ye ndowooza olwokuba reports afuna bufunyi ndowooza bayinza okuba bamugamba nti awo tewaliwo banuupu tewaliwo ba opposition kubanga bwe yabadde Kasokoso waliwo Kasokoso yabadde n'ekizibu ky'ettaka mwami Sado n'akimanyi era olumu kyafiiramuko n'abantu nga poliisi gezaako okugoba abantu ku ttaka
kutudde abantu abayitirivu abasooka n'emitwalo 2 naye mwami Museveni yagambye nti mbadde sikiwulirangako naye nga ndowooza bati engeri gye bamuteekateeka baleme kumugamba nti mukira mulimu abantu abatali b'NRM ate nga bavuganya ng'era amateeka bwe gabagamba so balekerawo okukwakulayo sina mukirawuka kuba ne nansala bangambye babikwakuddeyo okulaga mwami Museveni waliwo ku veni wagenda bateekewo yero nga bwe baagala kuba ndaba era batimba n'amayumba ne bagatimbako ebifaananyi naye ku makubo posita z'abakandidates abalala bazirekeko ndabye akabaawukanya ayiro ne bakita batya akabaawukanya nina ebifo bingi byendabyemu NUP nekyusa Seruga Bamukwaya Bamutovu ne bagamba ne bavaawo neetawo abakulu abalinga abeewo Bakananula n'abaana nga n'obuuza aba NUP Bakananula tebalina waabwe oyagala okusosola aye nakati n'obuuza n'owenaale kitegeeza buli muntu asobola okwesimba buli awamu buli wansi mu mateeka buli muntu asobola okwesimba bwasobola registered naawe Seruga oyinza okwesimba mu abimu tewaliwo kigaana naye ate ebiseera ebisinga omuntu ayinza okwesimba gye bamuzaala ebiseera ebisinga oba gy'awangaalira kaakati nkuwa ekyokulabirako ekya president wa NUP azaalibwa Egomba yesimba Kyaddondo Magere kuba obudde bwamala Magere ne bwamala Egomba buliwo obusinga bwe Magere bwe businga gyabeera gye wali amakaagi so kaakati eri abantu abakikozesa ennyo naye ate abantu nze ndowooza bakikozesa mu byabufuzi ebikyamu kubanga mu mbeera eya bulijjo tewandibaddewo kizibu Kananula kwesimba yonna gy'ayagala kubanga ekisooka bw'aba ayina amaka oba ayina ki naye oluusi bano abakyogera nabakyogeza lwa byabufuzi kubanga bw'omubuuza nti bw'ogamba nti no kati gwe bwe weesimbawo gwe katugambe ozaalibwa Lubaga South gwe yazaalibwa mu Lubaga South neweesimba mu Lubaga South ojja kugamba nti abazaalibwa mu Lubaga South bokka bwe baba banonda nedda kakati akalulu oba okaagala n'abatazaalibwamu lwaki ogamba nti okwesimbawo kubanga oli agambye nti ze ezaalibwa muno era akalulu nkaagala mu nzaalwa ya muno mokka abatali nzaalwa temunonda Seruga kyabadde abuuza kituufu lwakuba kyetooloreddwa Kananula kantangazemu Kananula kuba oli munnamawulire Kananula azaaliddwa mu Bweyogerere ate n'asomera mu Bweyogerere ate era n'omukazi gwe yawasa gw'ayinamu abaana bwe bali 6 yawasa wakireka mwebe wali omuwulira abaana bali 6 kakati kyobadde ogezaako okugamba honorable yandibadde akiraba kati ng'ekiro ewaffe twafuna Ssemujju naye nga Ssemujju tiyali wamukira njagala honorable akkirize wadde opposition muno kuba ojja kwagala obutayogera gundize n'apangisaamu bupangisa ki nyumba era ennyumba kati gye yali apangisa kati ekyamuyamba n'agigulira ddala kakati kyenjagala okulaga honorable nti omuntu ataludde mu kitundu najja okutujjamu akalulu kyovula atasobola kumanya bizibu bya mu kitundu kati Ssemujju tamanyi bizibu bya mu kitundu nga gwe tamanyi bizibu bya mu kira nga gwe bw'obimanyi batandise kati ninda waliwo omuntu agenda okujja wano mukulu Shafik Ali Nsubuga wa RCC wane wa Kampala makati agatwegatako mu programu eno kubanga n'ebifuusi byabufuzi bya Kasameme bw'oyagala osobola bagambako naye nga twogera bya Kasameme onakoleza message ampeza message wanangambye mwami Sali Musiramu munnange wano ku Masjidi Hidaya ekireka webale kubira Lawyer Musi pasi Lawyer Musi ajja kukola nze Kalumba Alfu Sulaimani Salongo ewe kiyaji yampereza message eno negadi gisomera awo obudde bukyali waliwo omuntu ampereza message nangamba nti ebyobufuzi bire bya mwana wa gundi nzaalibwa wano byagwadda bibikuyamba bikwongerako obululu 2-3 naye birisinga obukulu byagamba ndize gundi nkola kino naye kamala okudda ku kino kyensookete kuba nsooke ne mukulu Mukasa oli mu byabufuzi ddala oli mu byakalulu kakutambuza nakulaba dda mu kalulu kali katandika ne tukatambulamu konna ne kakunyoola ne kajjamu essente zitagambika mukyala we nayefuka bwati bino nebisitwera nina ne mbiraba
naye ndaba sente ezakozesebwa zewakozesa sizimanyi naye nga ndaba nga yali akumanyi nebyewali okola byonna olusuubula bino ina amasomero bwe gati ebirala n'amasomero sigala bawaagamu galabika gaggwawo nempula omutima gwe nenga naye kyemugenda mu byobufuzi bino tekikumale mu bumazi naye kati olaga nti era oyagala kwesimbawo kyekikuleese na wano ensi ebyesente binakomawo mu byobufuzi kati akusookera ddala mwami Serugga kansookere ddala okwebaza abakadde abavubuka abatindigga olugendo ne bajja ku kitebe kya National Unity Platform nga mwe mwali ne gurupu y'abalawyers abakulembebwamu kanso waffe gwe tutudde naye waneeno lwakuba nti yayina emirimu emitongole gye yaliko ne beeyamu obukadde 5 bakola omulimu munene nnyo mwebale nnyo era nenebaza ababaka ba paalamenti bannange buli omu abeeyama okusasula obukadde 10 n'abalala ne basukisaamu awo ne bakansalaaza basasula obukadde 3 n'abalala si bokka ababeera nti abaliyo be basasula wabala nabana abavuganya ate abaagala okukyusaamu badde mu bifo byabo ate be balaba nti tebaweereza bulungi mwebale nnyo era nnyongera okukunga n'abantu ba bulijjo abasuubuzi abantu bonna abeekyama abali eyo nti banne kyandibadde kirungi nnyo bw'obanga oyagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lineeno ng'era okkiririza mu National Unity Platform ekulembebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abayambi be abalala bonna kyandibadde kirungi nnyo nti oluusi bw'obanga olina obusobozi bw'ensimbi ogende ku kitebe ofune certificate tuviira ddala ku mitwalo ne bwe giba emitwalo 2 ne bwe giba emitwalo 3 n'abalina miliyoni 10 nayo zennyini ku kitebe bakola ki bazikwata era tujja kubeebaza nnyo ate n'abo abataagala kweraga oba kwasanguza kifaananyi kyabwe musobola okutuma omuntu ne bakuwa certificate naye totoma gw'otamanyi era tebakuwa certificate ya nassa tulina akayumba akatono ako koyinza okuyita ka booth bagaba ne receipt gy'oboyinza okufuna mukulu Serugga teriyo kalulu kataliimu ssente teriyo kalulu kateetaagisa ssente bwe ngamba akalulu ngamba campaign kitegeeza kakuyege buli lw'oyagala okufeffetta n'okutambula ofune obuganzi eri abo b'oyagala okuwulira eddoboozi lyo kibeeramu emmotoka kibeeramu emizindaalo kibeeramu obulango ku bukedde TV kibeeramu obulango ku bukedde radio kibeeramu obulango mu New Vision kibeeramu obulango ku zino billboards eziri electronic ng'ezammwe nga ziraga ebifaananyi ne billboards zino eziri still ng'oteekako bifaananyi ebyo nabasaba ssente okubrandinga okuteekayo zi PVCs oba obutundubaali obwo okuteekayo ebipande eby'ebipapula zi posters ebyo nabyetaagisa ssente okuba flyers okuba bu stickers n'okutambula mu bakakuyege n'okuwa ekyemisana bano abakuyambako okukyusa endowooza y'abalala bagule eyiyo oba ey'ekibiina kyo okugula amatishaati n'ebirala ebisigadde bw'olaba tishaati ya muganda wange ono gwe ntudde naye yakozesebwa ssente naffe aba National Unity Platform tulina tishaati ezaffe mu kala ezaffe mu langi ezaffe tulina bendera n'ebirala ebisigadde obungi so ebyo byonna byetaagisa ssente era ntegeeza abantu nti biseera ebisinga bw'obanga oyagala okuvuganya okuli very colorful tekiri wano wonna ne mu America bw'otunira ekibiina ky'aba Republicans bw'otunira ekibiina ky'aba Democrats bonna balina bafanders ng'ensimbi ezisinga ziviira mu bantu baaki abawansi naye tebazifuna muzindo yadde nga waliyo ebibiina ebiwa omuzindo ne abantu ba bulijjo bano $10, $15, $10 babeera bangi nnyo be bakola omugatte ogwa $1 billion 3 oba emu ne babeera nti basobola okufuna ensimbi ezibayamba okuddukanya kampeyini zaabwe obulungi ennyo naffe kyobula abantu tukowoola abantu ne bajja naye abamu ku bakulembeze beerekereza naddala abeegwanyiza abamu basobola okutunda amapoloti gaabwe olw'okwagala okuleetawo enkyukakyuka eyo abalala batunda ebyabo bakwata konfisi ziwandiise savings ne basobola okuzisaddaaka basobole okubeera nti batunda eddoboozi lyabwe n'endowooza yaabwe nange bwe kyali mu kalulu ako olw'ensimbi ze nateekamu oba olwa ekyenjawulo kyenali ebbugumu lye nateeka mu kampeyini z'ewange e Lubaga South n'ewa mukyala wange e Kabalole district
wayoteze ebiri. Yes, nze saali mu kalulu. Nali mu kalulu ka President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nembeera mu kalulu ke Rubaga South ate n'akamukyala wange Kabarole District, woman member of parliament. Yavuganya ne state minister wa local government, Honorable Rusoke. Era yaweza obululu emitwalo ebiri kugumu ekitundu. Okubujja mu Western toba munafu. Yes, era yali wakubiri. Ochena woli. Neimala bigana ngo bazuziteekamu gwofiiramu. Ennyumba ze watunda bakiwakola gube nyini gwokafiiramu. Naye nalaba campaign gye nasemba okola tata wange welinga mulamu. Yali ya mukulu Bagunywa. Yes, yatufaako mugenzi yaliwe Mityana. Yesimbawo ne ekikulu kyajjangana kyawake waffe awalinga ofisi yaabwe waba ali mu DP lwabo olungi olwo ng'alekawo bipande. Abantu b'ekitundu nga beekola omulimu ogwekolera obudaala kubanayogera ekiddako awo nga bantu bayita buyisi boogere batambule bagende. Kiraga nti sente zaali ntono ate nga zikuweebwa kibiina kyo. Kati sente nyingi gwosinga okukafiiramu eyeesimbyewo. Kitwala demokrasiya maaso okutaddemu sente ze nyingi nga kibiina tekyetaddemu si kikuwadde sente oba si ekisonze sente zisinga obungi gwe n'osonda ntono oba n'osonda obuwagizi bw'olina ng'omuntu. Ndaba kalulu katabuse sente ziyitidde obungi. Mwami Sserugga, okwawukanako ne General Museveni bwe yali ajja mu buyinza era bagendanga nga bagenda mu zibanka nga babbayo sente okusobola okubayambako mu lutalo lwe baalimu era n'okubeera nti babbanga ente z'abantu mu lutalo olwo olwa 86 neffe ensimbi ezaffe ate ziva mu ffe abantu ba bulijjo kwegamba bagamba mulimu alimu okuyiwa omusaayi n'okufiiriza abantu neffe kyeffe kirala. Oba ofuna kimugamba nti nze gwe sijja kukuloba mu kibiina kitali kikyo ndi wa NUP mu kubeera owa NUP kiba kikugasa ki kyekigattako mu byobufuzi? Ebiseera ebisinga ebirungi ebisinga tebijjira ku silver plate, tebijjira ku sowaani. Era abamu baamala emyaka 5 nga bagezaako okuyiwa omusaayi gw'abantu ba bulijjo. So muffe naffe mu kwagala okuleeta enkyukakyuka tugenda kubaako ko bye twefiiriza ebyaffe era mu kwagala okulaba nga tupuushinga mu kwagala okukyusa obukulembeze bwa gavumenti eno. N'ekirala yadde ng'olaba ffe naye ate n'eriyo abantu abeetegefu abali ebweru, abantu ba bulijjo bano abaddukanya addala abasuubuzi nga bakwata ensimbi ezaabwe mu kwagala okubeera n'agamba mwana wange mwababisobola naye akasente kaako mugezeeko okulaba nga mukola ki nga muteeka buli aweetaagisa sente okusobola okulaba nga mujja General Museveni mu buki mu bukulembeze. Naye ng'era kyobulaba nti bwe twabadde egindi ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform wabaddewo abantu abamu abawaddeyo ensimbi nga yagamba saagala kifo saagala kwesimbawo siri kansala siri member wa parliament naye mpaddeyo miliyoni 5 nga tatidde na kamera abantu abo bangi. Era tubategeeza nti bannange okusonda ensimbi za campaign z'ekibiina kya National Unity Platform tekunnagalawo era weekuli twaniriza buli muntu yenna. Ate okwawukanako ndowooza n'ekibiina ekiri mu bukulembeze bwe tunulira ensimbi ezateekebwa mu kubala abantu n'ebintu byabwe national census bwali obuwumbi 330 ne bw'olaba nti ndowooza wawulira okutankana kwa ebimu ebyazuulibwa nti ezimu figures bakozesa za sosi zibajja muki mukunene mu process y'okubala abantu. Kati ensimbi ez'enfisi bo baganda baffe bazikozesa mu kubeera nga bafanding oba nga bafujjirira campaign zaabwe zineeno ne campaign zino akakiiko k'ebyokulonda n'ozulaba kaasaba kumpi trillion emu naye nga basaba billions 880 naye at least bakafunako 5 naye ng'ensimbi ezo olaba nga ddala zonna zigenda mu gundi mu campaign process. So ezimu bazifisaawo bo bayite ndowooza bayita mu kintu kiwedde. Eno epoku program enzibu zentera okukola wano ntandise kwati nzibu n'okufuna omuntu anabyogerako ebyennyingiza ya sente namwe muli bagumu nnyo omuntu tonzita nze nkolanga bwe nkola byange okwogera ebintu ebikwata ku sente zakalu bizibu nnyo. Muganda wange omukoddomi wange mukulu musi
nga mulwana nnyo okunoonya sente badde musonda sente nabala abalanze banno nabalabye noyo namulabye miliyoni 15 nazirabye abalala ne bagamba nti ba 15 zagambye asaba kaadi tiketi y'ekibiina wanagiraawo naye nga tulwana nnyo okunoonya sente ozijja mu bantu nga waliwo ez'olwatu zimwali badde mufuna ng'aba NUP ne muzirekawo ne mudda muzo kunyiga abantu bajje basonde ziriwo ez'olwatu za iPod tukyazifuna ez'omuw'omusolo tukyazifuna ekisooka ekirimu ebintu nga bisatu ekintu kya ssente mwami Seruga nti awo kantandikirawo nyini wookomi NUP ng'ebibiina ebirala byonna ebiina ababaka mu palamenti etteeka ligamba nti birina okufuna kasente okusinziira ku muwendo gw'ababaka boolina era buli kibiina ekirina omubaka mu palamenti kabe NRM esinga kebeere jema ine omubaka omu bafuna sente ezo so NRM doze efuna buwumbi nga 9 yes NUP efuna akawumbi kamu ne miliyoni nga 4 buli kwota yes omwaka bwe guba mulamba kwota buli mwaka actually buli mwaka okutuka linyani mugwayo emyaka 5 yes okay kakati ze sente ezo waliwo etteeka eryayisiddwa eryogamba ati tuzirese etteeka eryanongoseza mu tteeka ly'ebibiina political parties gye baayisa nga bagamba nti kati iPod kibadde ekibiina ekyo bwannakyewa kifuuke department ya government kubanga iPod kibadde kya bwannakyewa era abantu abamu balowooza nti sente ezo ziva mu iPod sente zateekawo tteeka ddala kuba iPod badde NGO okutuusa kati etteeka lino enongosezi yayisiddwa juzi kakati omwami Mao nalabye awandikira ssente w'akakiiko ebyokulonda nga tosindika ssente zonna kubanga etteeka erigamba nti minisita alina okusooka okuwa ennambulula ye engeri iPod gyegenda okuteekebwateekebwamu kyatanaba kukola so tetunaba kuzireka etteeka eryo tuliwakanya era tulinze baliteeke mu kyapa tugende mu kooti tapita simateeka ekyo nga kiri awo ebibiina byonna byandibadde bibeerawo nga ne bamembers bateekamu ssente nga bayita mu ngeri ez'enjawulo fe ewaffe ne kaadi yakugula singi 10 yes era fundraising nga honorable alongose membership card si card ya kalulu wadde ogenda kugulayo emitiana aka membership card y'ekibiina era ebibiina byonna n'ebibiina byafuzi honorable aloza sogede bulungi ti mu nsi zonna zirimu ebibiina abantu bafundraisinga kiseera kya campaign ne president wa America bafundraisinga ne bogenda bafundraisinga abandi bateekamu ssente mu kalulu era ekimu ku kyagiza mwami Obama nti yaleeta fundraising yaleezinga ssente zayisana bakulabibwako abantu nga bafunye ebbugu mu campaign ye ekyenjawulo ekiriko mu Uganda ekisooka nti ssente ezo ziba zaaki honorable Balozi yasayogedde bulungi nti campaign yona yeetaaga ssente weetaaga amafuta weetaaga ebyokukola mu campaign beta logistics naye ate kakati mu Uganda omuze omubi ogwaleetebwa bannaffe bano bamwami Ssali kwe kubeera nti ate ne baleeta ne ssente zino ezo tuweeko buwi nga sizagamba nti nno togusiza amafuta tonoonya kubanga eri ensi ezakula mulimu ne bavolontiya oli n'atambuza naga ngenda ku volontiyaringa ku campaign ya Luzias ng'atambuza bigere yateekamu kakati omuze ogwo gwajja ne gukwata oluusi ne opposition abamu waliwo ekiseera kati nga olaba FDC badde biggest opposition ekibiina ekisinga obunene mu opposition okumanya emyaka nga 20 nga campaign zaabwe Dr. Besigye nga mwami Museveni bwakola bwaleeta ssente mu kalulu k'NRM nga tebamanyi gye bazijje n'abawa kakati ne Dr. Besigye nga bwaleeta n'abawa nemabeeramu eyo nti omukulu yalina okuleeta okukola ki okugaba kakati NUP bwereese kino ekipya nti abannanga abantu mwabayi twakireetako nno twaleetako mudda ku mudda era nga tugenda mu kalulu kali era abantu ne basonda teruteeka lwakiri ekitono nnyo omutwalo kakati era njagala okwebaza abantu abakijumbidde Ssaabakunzi waffe Honorable Balimwezo ate nga munakabbinkano wano yatutegeezezza jjo nti ku lunaku olwasooka lwokka twafuna cash miliyoni 137 ne cheeke za miliyoni 21 ne ebisuubize bya miliyoni nga 8 olunaku olwokubiri ne tufuna cash miliyoni 21 ne mobile money miliyoni 19 kakati
banabo omutima omubi era olwokuba n'akatono koolina tebakukagaliza ne momo yaffe yali sikuŋŋanyizibwako sente ne bagisalako layini eno gyetutekako gyebayita momo gyetusasulidde tugamba no tufune layini ya mobile money nga ya company yabadde mu linnya lya national platform ku lunaku olwokubiri ne bagideactivate bagisazeeko kwegamba oli yayimba nti n'akatono koolina baagala kujjako so okukuŋŋaanya sente okusonda sente zetukuŋŋaanya zakulaba nga tugezaako kukola ki okuteeka mu campaign eriyo abantu bakandidates baffe batasobola nakwesasula nomination oba oliawo ate ngaekyo kibadde nnoma ebibiina okusupportinga bakandidates baabyo n'ebintu ebirala ebyokuddukanya ekibiina kaakati ensonga endala embi nti bano bekugambye abayonoono omuzogo gwegamba nti munnabyabufuzi oba kandidate yenna ateeka kubaako kyatuwa nga sigamba nti sente zakuwa advance nga kapeni zakuwa ku bantu kulya mwami Museveni akivumirira nnyo naye ate yasinga okukikola kuba bweyafuna omukisa nagamba ba MP lwaki musasula sente lwaki mugaba abantu sente naye ye olaba n'omusajja ow'omukirombe ate amusabye sente abantu bagamba ono omusajja fala n'otuukako mwami Museveni otamusaba sente wali omusajja w'omukirombe yaddako yatafaalige nambuuza mulimu kyako tuli bulungi ne bagayirira bono fala nga twamanyira nti omuntu ateekwa kukola ki kuwa sente era mwami Sadono emikolo gye babaddeko nga bamwaniriza mukira yabadde agaba bugabi sente gwe chairman kugulidde piki gwe abageto mbawadde $3 naye mwabalamba basuubiza 10 n'ogamba naye kati amalwaliro gw'omukasokoso gw'olirese otya eddwaliro ly'omu health center zino z'ogabagaba kati abana bamanyira cash handouts era kizibu nnyo bano abalimba obufuzi bakimanyi okugjako mwami Sali nebyokulondebwa ne muganda wange atuuse leeti ate nga ava Lubaga twabekina tumusooka wano Shafiiki ne bwogenda n'omuntu akwagala ajja tugamba naye otulese otya eryo nagamba nti abantu baludde okukulabako naye nga tebaludde okukulaba gwe feesi yo baagala so kakati omuzoogo ne gujja nga gukula era naffe aba opposition tetwakampeininga nga kugundi eyo naye kakati okukosi naffe kanso olumu atukutte era osanga waliwo opposition nga naye agaba bugabi sente nga mwami Museveni bwazikola ki bwazigaba n'olwekyo ze ndowooza nti omuzoogo guyinza okuba omuzibu okurivasinga kubanga kansa alidde buli kitundu kya naye ate ekibuuzo ekibeerawo nekigamba nti tekitegeeza nti asinga sente kitranslatinga mu kalulu ekyo si mu Uganda mokka si nebweru waliwo omunnauganda eyawangudde democratic ticket mu America kwebawa meeya mwami Mamudani owa New York ndowooza bwe yadde avuganya naye yadde aspendinga baga budget yoli yabadde esinga ono emirundi nga 10 naye n'amba n'akola ki so mu mbeera yonna nti oluusi naddala mu bitundu bino ebyebibuga abantu bayinza okuzirya waliwo omukyala wano yesimbawo mu bitundu by'e Kampala akaduuka 221 yakozesa ndowooza omu ku baali beesimbe ku Shamim Malende yakozesa ndowooza budget yali ekubba ey'amalende emirundi nga 10 okiraba n'olwekyo oluusi abantu baga nti waffe bayinza okuzirya naye mu byala ate kirala kubanga oyinza osanga mu kyalo nga oli n'akalulu bakagula ne ku lunaku olwokukola ki bakagula buguzi n'olwekyo ku lunaku olwokulonda lwennyini 12 15 nagaba ambuleera nkuba etujja omusana gwegwase naye ng'abantu bonna ambuleera yo bagiyayanira nnyo gyempito yo bagiyayanira olumala obba ambuleera ng'eyo nakyo kuba kugulwa nakwo akagule abo bakagule ate no nze mbabuulire bannange abatulaba ku Bukedde TV nyo balina abakubidde abampereza message nzebaza muziweleze nnyo ku simu y'omungalo 77215 755 ne 70215 ne ku mikutu gya Bukedde TV gyonna sobola okuwerezaako kyembadde ngendako nze wano li nsaba Katonda omuntu okukola programu zetukola zino bw'aba yali yesimbyewoko aba akimanyi bulungi nnyo nkitegeera bulungi nnyo mbitegeera ndaba lwe twakozesanga onasimba okwesimbirawo omuntu omwavu lunkupe nga nze omukozi wa musaala oba n'obukadde nga 305 nga tumaje wabujje nenga bufunyefunye mpolampola naye kati bagaba bongedde buli mu biliyoni ya sente namba omuntu okwesimbawo byenjogera bino bano bibanyiga abamu naye namwe bibanyiga abagala sente abagala ozifuna mu ngeri eyo ekigambo kya sente kinatukomera ate ekibi mu ekyo muko Seruga
nti bwamala okugula bwati ate lwaki omusuubiramu okukola era kyobola bw'aba akuguze buguzi gwaze n'omusaba ssente n'akuwa kakati lwaki ogaa nti atwerabidde era waliwo abamu nga yajja kujja mu kiseera kya kalulu nagakangende nkuŋŋaanye ebisawo byange nzije nkole ki nzije ngule mu mwaka ogusembayo so kakati kyonoona enkola ya demokrasiya kizibira abatejja wabweru naye ate nga olw'okuba NRM ekyaliwo ate ngaekigize nnyo yo yenkola gyeyimiriddeko kakati nagamba nti okulwawo kw NRM kutedde abantu kuyigako empisa embi kubayigirako empisa embi ekyo kya ssente kyekimu ku byo ngenda wasali atuwe badde nkwaniriza mukama wange kwaniriza RCC w'ekibuga Kampala Shafik neyanziza nnyo okunkyaza nange kansooke mbuuze ku bantu amanya n'eddoboozi Nsubuga Shafik Ali njagala kutegeeza mukwano gwange oyo situula Lubaga ntuula mu Kampala Central ate nga mukimanyi bulungi nti president agenda kukyala e Kampala byenkyatereeza biki bingi enguudo zirina okwerebwa tulina okulaba ebizibu by'abantu byetugenda omugamba nga Fontonovona naye nga wetali nkola yange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh saagala kumala budde nga mbuuza ku bantu muganda wange abeere ng'akola ki ateesa nga nange weneeteeka munakyalo nze Jamada Musoke ndiwe Kalamba Butambala mbulizaamu emukasa Parliament singa ekendeeza emisaala musobola okusigala nga muteekamu ssente zammwe ennyingi bwezityo oba muteekamu ssente lwakuba kyemugendamu nakyo mukisuubiramu ssente kusala kibuuzo ekyo kitere kugenda kiddamu mukulu wekalamba kyakubuuliza naye Katonda nyambe ndeke kyerabya ogenda kiddamu onagamba misiru ganze siri muwagizi wa NRM naye ngambira abanupu bajje Museveni mu kamwa kaabwe babuulire bannayuganda kye bagenda okubakolera okusinga okujja ku mpewo nga batubuulira Museveni nze Umaru wewakiso ekikulu kya ssente ne mu primary gyeziri ne mu kalulu kale tekanaba kutuuka bwekanatuuka zijjaku mulonda ddi NRM mukulu Sali ku Lwokuna mufunemu kandidate omu oba mufunemu omulala ajja omwesimbako naye aganiremu bane bwaganiramu bamukkiriza teesa so neyanziza n'abatulaba mwenna timukola gw'amaanyi nnyo njagala okwebaza abaganda bange bano tekuteesa kwabwe kubadde kulungi wadde kubaddemu okwekubiira waliwo kyenjagala okusooka okugamba Honorable Musisi ekyebifaananyi omuntu ayaleeta olutalo lw'okutimbula ebifaananyi waffe mukira ye Ssemujju Nganda yasooka n'atimba ebifaananyi ogwasooka ebifaananyi bye ne tubikkiriza kati ku luno ekibiina kyabwe kino ekyazzeewo ekirala kuba kati jjukira ebifaananyi byasooka okutimba biri yasooka kutimba bya FDC eri enkadde kati ku luno aleeta kino ekibiina kyabwe PPF kakati bwe yajja abasajja be ne bakola effujjo ne baddira ebifaananyi byonna ebyakananula ne babijjawo nga bwe bazzaawo ekya Ssemujju era twalina abaana ba booda nze ne bagamba abaana b'ekireka ne mbagamba nti Ssemujju kyakoze ali mu nnyumba yandebirwamu ate atinkudde olutalo lwaki lwa mayinja kati ekyo kyalabika bubi nnyo era twagamba ng'omuntu aludde mu sisitimu ate si yandibadde akola ekyo kubanga twandibadde tulowooza nti ng'abamusisi be bandikikoze bwewandibadde tobanenya naye tebannakikola saagala kulimba abawagizi boolwo tebannaba kuleeta nnyo fujjo oba olina embuulira gy'obabulyamu kubanga ate abanupumu omukyasinze fujjo bampisa naye lwakuba bawamba obuwanguzi bwabwe balina bwakuvuma gundi obuwanguzi bwokuvuma babutwala era bwa pulezidenti ng'obadde oyagala pulezidenti omuvumi genda mu nupu mukama wange ekintu kya ssente bano bagayi bange balina bwe bansobedde bwe tubatuuka ku NRM zeetoola ezombi bwe batuuse ku zaabwe ezo nnungi nnyo kati nekinsobera nga ate tubadde twagala kutereeza omuntu ssente onozifuna otya kubanga Honorable Mukasa abadde akutereeza n'akugamba nti tosobola kubeera mu kalulu kano nga tolina ssente ate nga kyayogera kituufu kubanga Honorable Mukasa
system eno agiruddemu mwe muyinza okuba mumulabye ku bwa MP ni yali mu kitundu kye yali defense si bwe kyali bwona nedda si ne wayitagamu kiriza wagaze n'abakusonderanga sente abamumbamanyi nga bamusondera kwesimba kwa defense ng'olwava mu bwa defense ajja kuwa MP owulira kakati bamubeererawo nnyo abagagga bamunyinza obba kugamba nga mukyala Kisitu seruga mukyala Kisitu kakati sente era nze njagala leta mweganye mukwano gwe simukwano njagala kubabulira wano nti president entambula gyatambula n'enkaaba gye bamukaabira embeera abantu gye balimu kubanga president alina olugero lwe yawadde timugenda ne mwetuga omuntu gwe batuze ayeetuze tebamukaabirira yabadde agezesa nga ffe abeekira twagenda ne twetuga ne tulonda Ssemujju bw'atuuka bw'agenda mu parliament amanyi kya ssente ze ne famire ya Museveni nakikugambye byabuulira abeekira era abeekira bakyalobeddeyo baloba musajja waffe ayogera nnyo okimanyi nti yatubulidde bikwatagana ku Museveni naye ng'ebyekira tabikoze eki ne tubeera mu mbeera embi mu kira ng'ate tulina okukkiriza kuba yoyo MP yakola ki ayawangula kakati bw'ogenda ogendereza ku kyesente Honorable Musisi abadde agamba nti abawagizi baakyuka otuukayo n'akugamba tolina kyompadde Honorable lwakuba gwe tonagenda mu parliament naye bw'onoogenda embeera eri mu parliament betulonda gye beeyisa ereetera omuwagizi okukyuka bwana Serugo obadde obiraba omuntu n'atuuka mu parliament ne basooka bamuwa miliyoni bibiri MP gwe nyinza okukkiriziganya naye naye ndowooza era walabako amawulire ogalina nga chairman w'ekibiina kya Nuupu ayogera ku bibadde ebyafaayo by'omugenzi Ssegirinya nti yakuyita kwemulisa nti yagenda ne yeemulisa ne tugamba gaayo ono abadde ki biki bino byakola yeemulisa ki sente azijjawa ne muyita omusajja bwe yatandika okuwa entemaatema ye n'amugamba omugenzi nga yagiwa nti ebibiri bye bampa nagaana okugula emmotoka kubanga abantu b'e Kawempe baali balwadde naddala n'amenya endwadde y'abasajja enziku yali ebatwala sente ezo nenziteeka mu malwaliro nensalawo nteekewo eddwaliro erinajjanjaba abantu bange n'okugula ambulensi n'amunnyonnyola n'amugamba nti waliyo ne sente ezimu zebatuwola mu paliyamenti olwo omusajja wattu atemaatema kubanga opposition omulimu gwayo si kukolera bantu omulimu gwa opposition kwogera ku Museveni ndozera owulira message gye bakuwadde awo amaanyi ge balina ge bamanyi agawangula akalulu bw'otayogera ku Museveni towangula akalulu kokonyeeko omuntu teyagala kubalabisa nenkalabamu sente zebafuna ezo ezifunibwa mu parliament sente nyingi ezireetera abantu balaba ne baga nti naffe tuweeko weebale nnyo kitegeeza singa sente zikendeera ezibabwa mu parliament neziddanga ezibawa abakozi ba gavumenti kyebafuna memba wa parliament ajja kusala nkola emirimu gye nga tewalengedde sente omuntu atuuka n'akwata mutabani we amusimbe mu byobufuzi ng'amanyi sente zebanasobola okujja mu parliament bagezikolamu okuwola sente kuwola abantu sente bafune sente kakati sente zino ze bafuna n'ekirala kyenkwongerezaako nti singa baali bazifuna tetunagaana naye ku bizibu abantu bye balina ng'omugenzi Ssegirinya kye yakola ne baziteeka mu malwaliro abantu nabo bandibadde bakakkamu eri abantu bandibadde tebalina muntu gwe basobola kusaba sente naye kaaba omubaka owange kaaba owa opposition oluyingira parliament nasooka afuna bwana Seruga miliyoni 2 naye jjukira nti abantu bakulonze nga bali mu bulumi amalwaliro temuli ddagala nzikiriza amakubo gali bubi
bwakuba nti mukama wange yaga nti agage bagamaliriza sigalina buzibu kirungi mu gavumenti eno gyolimu ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni ani gwogambye Honorable Rogers Mukasa kakati nti sente zino ze babawe nnyingi zireetera omuntu bwamala okulaba nga tolina kyokoze kakati kansooke kambuze Honorable Musisi Honorable Semujju amaze mu parliament emyaka emeka kigera kuba 15 omanyi nti yakafuna Lukaga olw'emmotoka Lukanga olw'emmotoka ate abenaremu anti kakati Semujju ekimutwala mu parliament kujjayo Museveni aluddeyo ndoza yene myaka 15 ndoza jjo giri myezi 15 tegiri myaka 15 kubanga bwaba alwanyisa kujjayo aluddeyo nga ate naye aluddeyo kati obudde buno yagenda n'okulwanyisa togenda bwa yakatandika okiwulira kakati miliyoni Lukaga olw'emmotoka naye emmotoka gyavuga teweza wadde 10 era njagala onakkirize nti Semujju ku luno singa teyateekamu ssente akalukaali kamukuba ye MP akyasinza okusaasanya ssente mu kira okakasa ye MP unabimanyi naye tasobola kubyogerako singa abadde wa NRM nze mmanyi bya Nuupu singa abadde mubaka wa NRM singa musiya ati badi bakozesa zaffe kakati nti abalonzi amazima ga Katonda nze kaneeyimirira era abalonzi kubanga nange ndi mulonzi mu butuufu ku mbeera omubaka gyakuyisaamu ebizibu byonna abyerabira Bwana Seruga n'owulira nga baasose kumuwa Lukaga mbuulira bw'obeera gwe bwajja gy'oli nga zzemu okujja okusaba akalulu oweweta muwewete okiwulira kakati ekyo kyekituleetedde obuzibu singa bakama baffe baali n'owulira omubaka yagenda mu parliament bwe yamala okufuna ebibiri ekiteeso bwe kyajja mu parliament yakwata parliament n'agifuluma nti ebyo tetukkiriziganya nabyo ate ababaka abali muno balabika bangi bajja kiyisa lwaki tolemerako kaba kiyise naye nga gwe mu parliament wakoze eki wabaddemu wasigaddemu ate abala ne basikayo sente zino ebibiri bazikuwa ddala kufuluma nti ebiteeso bwe binajja gwe zira ofulume kakati nga tetunanenya balonzi tusooke nammwe ababaka baffe be baleetedde ssente era zikyayongera okubeera ennyingi era kabekasinga ekyo kikiganiddemu n'ababaka okuganira ku bukulembeze nabo okuganira mu MP ani anakusasula omusaala oguwera obusente obwo mu bulamu obwa bulijjo ekira kyenjagala okwongerezaako babadde bagamba eza NRM tedde Museveni okugenda okugaba ssente Museveni tagaba ssente nze ndi wano Bwana Seruga omaze mu mawulire ebbanga lingi mbuulirako lwali olabye nga Museveni apaka banduka ssente byofuna simanyi ngeri gyobifunamu ndi musajja mukozi nina kukola kakati ate nze ekibiina nze nkiteekamu era njagala kubulya nga tuli wano nti ffe twatudde mu kira naffe nyini ne tutandika okusalawo tetukyayagala muntu alwanira tikiti ya NRM nga ffe tuteekamu ate bwe tumala okuteekamu n'olinda zino ze bajja okuwa ezigenda okutambuza ate abamu kibaleeta mu tikiti nga ze baagala naddala mu kibiina kyaffe kya NRM nga yagala afune ez'ekibiina wakye ne bwakomaawo era bwokyogedde kati ffe nekitumenyamenya mu kira ne tubeera nga kira tekola ki kati obudde buno okwekugamba nti katuleete kananula kubanga n'okulonda omuntu gwe munagamba nti buli kimu mmwe muyina omukwatirako nekyo kyatuleetedde obuzibu kati ate ekirala n'ekirala kye nazudde mu ntambula ya pulezidenti kuba kati mbadde ngigenderako okuva lwe nafuuka omukulembeze omulonde kati bannange pulezidenti n'essente ze bamuwa mu parliament nakkiriza ntono kubanga abantu bennyini tebakyakaabirira babaka baabwe abantu tebakyasobola kugenda ku mubaka nti munnange mu ddwaliro temuli ddagala ng'ono bwabadde agamba omubaka takyalabika omubaka bw'amala okulondebwa talabika naye kati pulezidenti yagenda mu ggeto yalumba abalima yalimba naye era mu kisanja awaayo obudde kati empaako obudde gwe wopositioni njagala oyogere wopositioni muno njagala ompeeyo olunaku Semujju Nganda nga tateesiza na poliisi kumukaba lwe yali agambye nti leero nti kanumbeko abakyala bano bannamwandu
anti gwe oli mwogezi w'NRM nze siri mwogezi w'oli mbadde manyi opposition yonna kaka nagenza okizuula bwana Sseruga nga mu butuufu sente ze bawa pulezidenti mu paliyamenti ze basaba bannaye nantono bongereko pulezidenti ali ku buzibu bunene olowooza tunamalawo tunakenza tutya esente zigenda ba members ne mu bibiina byabwe okusobola okukakkanya omuwendo gwa funding sente zigenda mu byobufuzi sente zigenda mu byobufuzi Sseruga ne bwe tunakola tutya sente zisinze genda mu paliyamenti bwana Sseruga nkubulya tuli wano bano baba bagenze mu balonzi basaasanyiza biliyoni na biliyoni abalonzi babasabe sente bwana Sseruga abantu bano abali mu parliament beerabira nnyo abalonzi baabwe ku bizibu so si ku sente siri mu kugamba nti babeerabira okubawa sente bano abalonzi nabo ekibaleetera okusaba sente gwe kubanga wagenze n'ofuna ebibiri nene weerabira n'ogaba n'omusaala ogugenda mu miliyoni ogwagala okutuuka mu miliyoni 5 tetuganye gugabane naye ddala mu balonzi abantu bano abawansi okola ebizibu byabwe obituusa mu parliamenti. Okay, oyo ye mukulu Abdul Sali owa NRM chairman w'ekira omwogezi w'ekira sebo chairman Mamerito sebo chairman ye Mamerito omwogezi nze mwogezi w'ekira ekya NRM ekira mumusolo gwa batuwereza nze kyabangi wa DF omanyi wa kyabangi owo mugomba kyajjave mu NRM wa DF egomba fa abantu tugamba nti sente mugamba mutya nti sente muzirye naye mulonde enkyukakyuka ku district chairman wendi nze kyabangi betuvuganya balina nsawo za sente temukkiriza kugula ddembe lyammwe naye temubalonda kyabangi kutumidde kyabangi ali ku luyimba njagala nga bwendi okay nze mugula eyo nteesa y'ekikulu egatta ku ggwanga lyaffe atale kwetyobola weebale nnyo munnakyalo nkwebazizza agambye bukedde tujagala nnyo kuba ya muntu wa bulijjo ne mukifuula kikwate enjogera egamba katunywe ku lwendo lw'amazzi olwo mugenda okunywa olwendo lw'amazzi tuba tusalwa ffe kale tetujja kuddamu kunywa lwendo lw'amazzi mugula Mityana Sseruga ekyennaku olwendo alutuganye nti ekibiina ekiri mu buyinza kyefuula nti kirwanyisa nguzi ate okubanga bakandidisi baakyo be basinga okumansa sente Makanga Mulengera ekayanja mbatumidde nnyo nono kamumalirize nze Kulumba Alf Sulaiman Salonga Kiyaji Buyikwe nze buli lwendaba George Musisi ndaba ku Golodi wa Kira municipality tukwagala nnyo nkutumidde nnyo yatukwetaaga nnyo maliriza kati nyina akantu sagala kuyita oba nange neyite Talton Gold Talton Gold abantu bagamba nti ensimbi ezizze mu byobufuzi zizze ku nsimbi ze batandise okufuna mu parliament ng'omuntu afuna sente nyingi mu parliament ate nga bamawulire tukiremerako tukyogerako omuntu omukolera obukadde bwa sente obuwera 50 kitegeeza lwakeera okusenya amannyo ne baba takoze abalina miliyoni 1.5 babbi awaka nga utakoze tosigaddeko olimu kiyegu kyakubye osenyeza amannyo oba oyingiza miliyonizo nga 2 kati ababyogera nti abantu banyiigira bagamba ndi mbyogera olwokubanga saawangula si bye ngamba kyenjogerako kyemulekawaka mwami Sseruga ojjukira bulungi nnyo mu kalulu ka 2021 saali mubaka wa parliament era nali sibangako mubaka wa parliament naye byayogerwa mu bbugumu linateeka mu kalulu bantu bansibangako ebigambo mbwe ebisawo bya sente mbijja wa Salimu Sale mbwe simanya ebisawo bya sente simanya mbijja eri waggulu waliwo hoteri bagitanga Sereni mbu simanyi Salimu Sale mbu yatuulanga eyo yalinga bwe bato bwe baagala wawugirangayo naye sibangako yawugirangayo buwugizi kati omuntu agamba nti mu parliament ndi ababaka bafuna sente nyingi ng'ate ebiseera mu mwaka wa 2020 musaali mubaka wa parliament kati oyo abaako ekikyamu biseera ebisinga abasirikale naddala ababeera abali ku mulamwa abagenda okutaasa eggwanga lyabwe bawaayo obulamu bwabwe ne mu kampeyini zino eno
engeri gy'oyinza okukendeeza abantu okuteekamu ensimbi ennyingi mu campaigns kwe kubeera ng'enguudo zikolebwa ng'amalwaliro gabeeramu eddagala abasomesa baweebwa ensimbi ezimala kugamba buli kintu kyonna nga kitambula bulungi ono aba talina kyagenda kusuubiza bantu naye kireetera ekyo kwe bantu okwekyawa n'okulaba nga ebintu birina kukolebwa ku sipiidi ya yiriyiri era kyogenda okulaba nti ne kanso musisi abantu amala kulaba nti mu constituency ye ebibanja biki bingi naye nga yeetagisa okutambula buli wantu wonna ye nga looya alina ba clients era asasulwa kati bwakwata ku musaala gwe bajja kutandika era ebigambo mu ensimbi azijjawa bintu bwe bityo ne beerabira nti musajja mukozi era ajja okugaba n'amagezi ge ag'obwa advocate eri abantu ono bagenda okukiikirira. Ngenda kugenda wa RCC ono asizidde mu beinde angambye Seruga tuveeko leka okudda ku bintu ebyo batuwe ssente naye bavaawo bakuwe otube abagenda okwesema tube ne ssente kubanga weziri era bajja zituwa. Omulala lese ndowooza yali wagambye kati sebe oyo omwami silivu example alese example n'abuuza nti mpulise mujjo mwali mumulabye ng'agenzeeko mu bantu naye amanye nti abantu ng'abo baba bagenze mu bantu ekidira abatya gaasi siddawa Katonda ali badde alambula naye kimulemesaayo tiyagasi kyabadde agala okuddamu. Omukulu kazi tuli NRM RCC nze sebo ndi mukozi wa gavumenti ndi Newto ndabirira abanuupu FDC jema na buli kintu ndi liiso lya mukulu so ku lwa saidia liiso lya mukulu isoko bajonyonyola wasoko kugambye olabire oli okufuta okugamba nti oli Newto ndabirira abanuupu nendabira abenaremu nendabira abajema nendabira banyongeddeko n'ebibiina ebiki ebirala nze nga RCC byonna mba mbyeyanza era mbyolokaminga kulembera za Uganda ne setup ya Uganda mbyobufuzi naye ekigambo mane kyetuliko mujjukire nti batugamba God made money, man made money what? Mad. Kati sente Katonda yakola omuntu najja n'ayiye ekigambo kye bayita siringi ne siringi zasuula abantu eddalu. MP baffe bantu baagala because empaji esookera ddala omuntu okuyingira mu parliament oteekwa okuba nga obugumiziddwako. Ekirala oteekwa okuba nga olina ebisaanyizo ne trust eri abalonzi abakoze eki abakulonze. Kati ndi kagambo trust ye kuyingiza mu parliament. Trust ye kuyingiza mu parliament si ey'abaana bo si yajjajjawo si yasengaawo eba y'abalonzi. Kati the best route oba omirandira ffe gye tuviiramu tuyingire mu parliament buli omu aba ne ideology oba ebirowoozo bye. Kakati ba members ba parliament bajja ne boonoona akalulu bennyini mu neeyisa gye beeyisaamu mu mbeera gye babeeramu. Naye nga njagala kukwatagana ne muganda wange ono Katonda amumpeera omukisa okubeera nti yakitegedde nti bamemba ba parliament omusaala gwe bafuna mungi. Omusaala olwo tetuli bakolimi nti kibi nnyo okuba nti mufuna ssente because you are honorables. Really okuddaawo n'obeetinga nti kakati alifa okaaba lwa musaala gwe tukola ki gwe twagala nnyo mufune. Ne mmala okufuna mukkeeko wansi gye mwakola ki gye mwava. Abantu mwabaleka muli babi ne muleka ebisuubizo ne mukola manifesto eziri feeke ate ne mujja. Nze neewuunya nnyo baganda bange aba opposition okubeera nti bali mu mulembe guno nga balise ne protest vote ng'ekigambo kya luzungu n'owekikyannamuka katajja kitegeera ne baba ate bakiinterpreting nga buki bwala kyekitegeeza. Protest vote bigambo biri ebi protest and vote kuwakanya kukola ki mu interpretation enki ate bo ne bajja ne bagamba kaaso mwagambye mutya kitegeeza ki no tuli no information jimpe kitegeeza nti mugende mu kalulu mukalonde mukakuume protest ki yakoze guramo yabadde mukyamu protest okwekalakasa kitegeeza kasuka mayinja ati nkubuulira ku kyannamukaka omanyi member parliament ategere nti ku level RDC kwali naye si ewe kyannamukaka kyakola ki woluka tibe nasanze ku kyalo nga bagaffe batuganya okukola ki okulona naye nga bate bajja kwagala president 2 meka baveyo bawakane. So I think you set up ono member parliament advocate muki mulamba ekyo sikiddako ndooza olabe nga abantu baleeta ebintu byabwe
jaragenda ku mulamwa gwa sente zava dda mu Uganda. Mike Ezera aliwo, bani baliwo nga siba byabufuzi. Buli muntu alina enjira gy'ayiyamu sente ze. But where is the problem? Problem ya leero kwe kuba nti osobola okuyimira ku magulu go nga member wa parliament n'otagenda gamba muntu nti nze nsituse nabadde ntudde wano ate nkusanze mu kifo kyange kati kankuyole. Sente olaba bye zikoze okuleeta abantu ab'ekibugwe mu parliament. Omukulembeze najja naggaago ne badde entebe yange nga bali mu parliament. N'agamba ogaaniddewo n'akwata akatebe n'akuyoola. Ekitegeeza nti teyali muteeketeeke oba tebaali bateeketeeke. So sente zituleetedde ebizibu kubanga omuntu awuliriza emboozi n'akwata n'ennyumba ye n'agitunda. Bino byonna by'owulira oba by'oteebereza nti aba parliament sente baziggyeyo. Abamu batunda amaka, abalala beewola mu banka, najja n'ayingira parliament naye ng'agenda yazze mu bizinesi. Kubanga teebereza Mwami Museveni president w'eggwanga ataddewo PDM, ataddewo emyoga, ataddewo universal schools. Kakati njagala ombule member wa parliament eri akeddeko mu ssomero lya gavumenti n'agamba abaana basomera bigiremu enamba gulidde ku ngatto ku sente ze bafissa. Bw'oba oyagala abalonzi baleme kusaba ssente. Tazibawa abaana. Ati kati gavumenti weeba evujjirira boogera ku ddwaliro e Mulago n'eddwaliro Mulago lye lisinga facility zonna mu Uganda. Tewali yali akozeeko private hospital mu Uganda esinga bujjanjabi bwaki. Buli woolemu alifaala hospital ezi Mulago be balina ebimu ebikola ebisembeyo kuba ebirungi. Ne baganda bange bano basiiba bakaaba, basiiba bakolima ku kintu kye balabirako ddala. Nze bapolitician simanyi kye baagala, simanyi kye bali mu mutwe gwabwe nti bo mukulu Aloozi yasinga ono mukwano gwange. Naye namusuubiza effujjo obulirekeraawo era ndowooza tekyalikola. Kati amazima gano mu Aloozi alina sober mind. Teyandibadde musajja mubi n'ebyawagira byemutuleetera ffe mukubamu ebituli nti Aloozi Lubaga nga weeri, embeera nga weeri mu Kampala, gwe mu Lubaga mulimu amasomero ga gavumenti ameka ge wakalambula aga gavumenti n'otuuka nina ge nalaba olambula ssebo mbimanyi bulungi wagaba ebitabo emyaka wayiseewo mwaka gumu wayiseewo emyaka egi bukyanga ogaba ebitabo. Kati abaana balekerawo okusoma naye ng'okimanyi nti Aloozi ebitabo byagaba ku mutima omulungi biyinza okubeera nga just ataddeyo miliyoni just 2 ne buli mwaka noga ati ngenda kutulako miliyoni ameka 2 nzirize ku mwana w'omuwejjere oyo alina value kuba president yategeera n'agamba nti universal education basis yazo yali yaki. Tukizudde nti abaana babeera ku kyalo naye nga niwaba agenze kukola mu kampani ya mu China communication skills tazikola ki baluge bajerega bamuyigiriza how are you, where are you going, come here. Amalayi go okubala nti emu mpaka ku 10 kitegeeza bwekiti mpaka ku 10. Naye kibi nnyo okubeera mu ggwanga nga n'omuntu sente ze bamuwadde agamba bazimbalireko babagenda zitwala. So kakati nze njagala kugamba bamemba ba parliament nti be baayonoona abalonzi ne babalaga lack of service delivery. Abo ne bategeera nti bagenda kulya ne basalawo bagambe nti mpa kyokola ki parliament arasagambye mwana abalonzi temukomyewo mu bantu botadda mu bantu. Naye abala bagamba gavumenti eno ekulembera President Museveni eyonoonya abeesimbyewo obafuula point ng'obivaamu. Abalala ne babiviirako ddala mu bulamu bwawe bwonna n'agamba ebyobufuzi ntayi naye balekera abamanyi ebya bizinesi n'abamanyi bakitatu batya abamanyi ebigambo bya ssente ez'okuvuganya ezo betting n'agamba ebyobufuzi bya betting bw'ogenda n'ofuna ng'ofuna bw'otafuna bwekigaana nga kigaana. Tusaze eddakiika 30 okumala puroguramu eno. Ntandike n'oli omukulu yasookedde ddala kuba badde akyayokya ng'agenda okumaliriza. Umba mukama wange mu ddakiika 3. Neyanziza nnyo neyanzenga okuva mu bukalango kaffe ate era n'oddamu n'ompa ku muzindaalo. Ensonga ya funding njagala kunnyonnyola kati ekinyusi Aloozi kyabadde ayagala oba kyeyambuuzizza nti bakola kibayita misinterpretation of funds. President w'eggwanga nga Fountain of Honor muganda wange oli kyayogeddeko nti NRM yesinga okukola ki okuteeka mu sente nga ffe observer
tulaba nti waliwo programs ezitambuza eggwanga nga zirina okubeerawo kati oba president toyinza kugamba nti abantu bagenda fa abawejjere nze kyendaba nti yo gavumenti sente ziteekera mu constitution yaazo nti RDC genda omontalinga emyoga genda okolebwa neffe twogera ku musajja alina political party n'agamba nti nze njagala 10,000 buli kaadi njagala milioni 10,000 buli mukulembeze njagala ku musaala gwo milioni 5,5 ku buli ki it becomes a political business kati bannayuganda si bajega bagenda balaba kyova olaba nti bagenze beeyuzaamu nga bava mu bibiina bakole ebyabwe ng'amaze okutegeera nti sente bazifuna batya bati kati ate abalonzi amaaso gaabwe baganaaza gatukula ne galubindi baziteekako bagamba oyo yaani ategeeza ki eno akaaba Museveni mubi naye ate wano tava ku kalulu ku ballot paper takola ki tavaako ate bwagenda mu parliament fene waffe takola ki nenziza ebbiri tebazisimye ku kyalo nze nkubuuziza negamba timumbeerako ddya omanyi kyekitegeeza nze RDC okubeera ku shobweti neŋŋamba ona witness nga ng'agula ku bitabo muwalanako ki mwagazaaki naye enguudo ze bakalakasa NRM ne bebakoze lwaki bo tebabyogerako kwaffe nze kalabalaba wa gavumenti ki pulogulaamu kyova olaba buli babyogera ebyo ono ng'akuba aba ankubiramu I've witnessed abasomesa betukutte nga bakozese private schools ne bajja ne batasomesa baana ba university ne bajja eno akawunga ka gavumenti ne bakatwala mu masomero gaabwe amadagala ne bagajja mu ddwaliro ne bagatwala mu private ki clinics ki zaabwe njagala member of parliament aveeyo avumirire ekintu bwe kitya tibane gavumenti ekoze omulimu gw'okugula amadagala mu ki kyovola kati amadagala bagateko Uganda ki gavumenti era bagateeko n'ekibiina kitongole kiramba ekinoonyereza ku ddagala eryo mu private ki hospitals ng'omulimu gwabwe genda mpaayo panado mpaayo gundi nze tulabe empeke z'okola ki zompa ng'omusajja yambadde na saati bubi naye ng'ayagala bambi panado wa 10 mmeka 2 ogekola nga mbadde Uganda ki gavumenti ze nkeera RDC ng'enkomawaawo nga nkukwata member parliament baveeyo batandika okwogera ku nsonga bwe zitya eziruma bannayuganda naye zino ezo sente zetuliko mukulu atembeta gavumenti eno sorry atembeta programu eno tezigenda kuggwa kubanga abalyake bali mu opposition bali mu NRM bali mu FDC bali muli wamu kyetulina okukola mu ggwanga tulina kuyamba ku pulezidenti wa ggwanga nti ali gwe otula mu Kampala Central si gwagenda osembayo okubeera nti gwasingamu amagezi naye rooluzizo zikole nga RCC otegeere enguudo ezikoleddwa kati ekizampa kati njogedde ku ono kanjogere ku minisita wa Kampala Ajatimisa Kabanda bali bamuyita maama Mukaida mu Kisenyi nga tanaba yadde bwa kansala maama muki yalina akatongole ka Mukaida akakuŋŋaanya bakyala naye ng'agaba nkoko wamulabye nti ekyekoko kyamulokingiramu ne kati agaba ki nkoko naye atandise ddyo zigaba that is my question nti azigabye emyaka 10 emaki emabega atali minisita ku lwaki ye PDM emusanzeewo nti yakulunda agro farming zero grazing because bitya abantu bayingire mu money economy kakati ye waaba agenda gaba nkoko ezo ng'agenda zigaba nga minisita nga yazigaba nga si minisita tugamba ne MP akole bwatyo azze omunyankola alina kye bayita empaano eyo kimanyi nti ereesa abanyankola okubeera nti bagaggawala akuwa ente 2 ate nga nkazi ekiriza sirimba ekitebe kizaala ng'ozaayo empaano ke kasiimo omuganda ye n'agamba kabbo ka mwala kagenda kajjudde kakoma okakola ki kajjudde ono agambye ye Patrick Mafubira Jinja oyo agamba nti pulezidenti bamwongere sente ez'okugaba alimbye pulezidenti atereze mu malwaliro masomero amakubo n'obutale bw'ebirime abantu bajja kufuna sente bo bokka na bokka nkulamusizza baba Kalooli ono mwannyoko Nakanwagi Faith ekireka yali akola kukedde wano omwami wa NRM yatugambye ayogerera NRM naye kati okuva lwe yatuuse ali ku Ssemuju nze ngamba yandifuddeyo nnyo okutubuulira ebirungi bya kandidate we owe NRM n'amuguza abantu George Musisi nkwagala nnyo badde mumanyi era tajagamba George Musisi Faith webale nnyo nagobera programs twakolanga naye ku Bukedde wano naye naakula kati kansala mukyala w'amaanyi tumwebaza nnyo neyanziza nnyo mukama wange tuweereza obulungi ennyo
omwami oyo wa NRM tamanyi nti mukama we yaleeta nabe mu Uganda era abaana abasoma emyaka ejijja bajja kusoma ko downfall y'omukulembeze Mubiru Henry akwereza message yana okulabako omulala omuwano mwogera makanika wa Toyota mwogera makanika wa Toyota mundeba webale kuwereza honorable musi ne mukasalozi yase atalina sente mu bifubya ebya wagulu aba ananyayo ki bagume bugumi nupo kunti abadawnika kunti kona kwa kunti no mukasa kunti sa mukasa yatumba omba program nuko ina sente yatumba omba program honorable said mwamseru gatwaliko ko mukaluka honorable Sinas eho imeyo naye ekiro ndoza yali by election yali FDC yes FDC nete yawangula nenge ekiro pick up zenare mzali ngazi double cabin ngazi gabira center abantu ne by elections endala nyingi tuzibadde ne mukaluka ekiro ntadeke ekigambo ekiro wabera wenzikiza twalinga tubagoba nenge motoka zaabwe empya ngazidduka naye kaluluka nakawedde yadde nga tugamba nti akaluka etaagisaamu ssente naate abamu bakitaputa bubi balowooza nti ssente ezeetaagisaamu nti zibeera zakugaba bangi ababadde ne ssente mu kalulu akaggwa nga tebaayitamu nga tebafuuka babaka ba palamenti honorable minister Jesse Muyingo yali mu kalulu teyakomawo honorable Ruth Nankabirwa yali security minister teyayitawo ekiboga era ojja kufunira vice president teyakomawo naye ng'ensimbi bakola ki era RCC kyayogedde kituufu nti abantu babuufu nnyo si bajega osobola okuleeta ssente n'obawa naye ate tebamanyi owokukola ki owokuwa waliwo n'omusuubuzi omulala bamuyita Moses Karungi yeesimbawoko ku MP omujjukira bulungi yes naye era nga yeeyitanga Mr. Bill Gates ekitegeeza nti yali yeefaananyiriza omugagga omu ow'ensi yonna owa Microsoft founder yes mukama wange owekitiibwa Nabakooba simwogerako mu ebyo yayiseemu mu kamyufu k'NRM unopposed bamulimi njagala kuyisa message olubali babiri bafuuse babiri betwakawulira mukunani namisa kabanda ayiseemu unopposed mu Kampala kati kyetegeeza nti ojja kugyayo ssente ozigabira abantu naye ng'ate ffe nga nuupo ensimbi zetwetaagisa si za kugabira bantu kutuyambako okugula ebitwetaagisa okutambuza message yaffe era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nti ebipande byetaagisa vaani oba emmotoka ezeetaagisa okutambulwa amafuta okugenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo twetaagisa amatishaati n'ebya ne boogera n'ebbeeyi yonna ekifaananyi gyekikola ki yakiwa abantu nkyabajjukiza omuntu omu ayinza okubeerayo nga weebuuza nti ensimbi ezigenda okuyamba National Unity Platform tuzitwalawa ku Kavule Makerere Mbasabajja mbera mugenda waliwo ka booth era nga bajja kuwa receipt ne certificate mu mitendera gyonna ku busobozi bwonna bw'osobodde tokkiriza omuntu okugamba nti akutwalireyo nedda omuntu niwaba akutwaliddeyo olina okuba nga omumanyi aliso osobola okumuteegera ku geeti n'agendayo najja ne receipt ne certificate era nyongera okwebaza abo abakyagenda abakyekulungulula okugendayo nebaza n'abantu ba Lubaga South ate olw'okumpa obwesige ne banzikiririzaamu ku bintu byenkoze ate n'ebyo byenetaagisa okuddamu okubeera nti maliriza mu kisanja ekijja kineeno omubaka waali owa Lubaga South era ng'akyeyongera okubaweereza and I thank I've got ebintu bingi nenfuna mu conclusion and I thank Honorable Mukasa for what he has done in Lubaga South when it comes to bursaries job opportunities and always being there when needed. Thank you. Erinnya ndinoonya siraba kwa aweereza ebigambo bingi naye nsazeeko byonna nakozesa ebisemba kuba tekuli linnya ekyo kiro kitwala omunaku naye ababiwandiise sali njagala mmalirize wano njagala nkuwa omuzinda lusali olina mesigi ebadde wano ginoonya sigiraba mesigi enaaleemu ebadde wano nze Edward ndiwakira municipality omukulembeze wa Nuupu yagamba nti bannayuganda tebalina ssente era tebasobola kugula kyamisana naye kati abasolozaamu ssente za kuyambaho mulowooza mukulu teyerabidde
ebyo badda bigabo ujabidda batera sente atebe mujjako nogu omukulu oli yaliyo nakyo njagadde kyogere ku katono yaliyo nakula mwenda nabala ogwete watuma butumi owekitiibwa Mukasa yaliyo era yawa milioni 10 namwe ngenda basolooza wano tunafuluma nawe ino tuwa ku sente Shafiq ino tuwa ku sente naye nja kutekera ku mpingo bwerere ekyasinga abantu mujja tuwa kiro bakigeragezanya na kyakadi nemukate yesibye omuntu ebibaga ina bali bangi era bonna bajja kuwaayo naye bajja kulundakira omuntu omusekyo tezaliza kadi ezo zaali za mirimu za kibiina za kuddukanya ate era nekyala omuntu ne bwabanga taweerebbwa tiketi twawaayo kwagala kubeera nti ekibiina kitambuza emirimu gyakyo bantu bafiirwa zitreda bafiirwa bizimba bakola kibeetuga naye kulwokwagala omuntu abaako nekyatikka ku mulimu ogwo gugenda mu maaso naye ngaekibiina kirina abakulembeze baakyo mwatandise nofukamira kuteekeko nga mugenda okubuuza omukulu ate okuluwa abadde kusabatokeeza bakutomeza yennyini yafukamira bakutomeza ne president yennyini yafukamira kusaba balimu ezo samulabe nga afukamiridde omwana walabye bubi bonna bafukamidde kifaananyi sikirina wano kuleetera ekifaananyi nga bafukamidde babiri nani wali kusaba asaba Bukyagulanye nedda bafukamira abatendereza omutonzi kutegedde nkawulidde mukulu sali tumbewumbe sebo neyanziza okusaba kwo kwekuli yali asaba kaadi kyebagegezaako kutegeeza asaba kaadi mukama wange ebyogeddwa bingi naye teri kireese buzibu kati njagala kulaga Honorable Mukasa nze njagala okwebaza nti obaddeyo ngera RDC bwagambye otera okubaawo mu mbeera yonna nti katale noyingirawo amasomero ng'abagambye n'ogaba kaadi amini n'ogaba ebitabo anti ekya kaadi yammwe nakyo kyatukwata omubabiro temugabye kaadi wo kati teri kireeta buzibu waliwo agambye nti ayasinga okuleeta okugaba ssente ye President Museveni kubanga ate nga mu malwaliro teriyo ki kakati singa President Museveni bano ababaka bemumuweereza baali balondoola obuzibu bw'abantu okuva wansi ne President yandibadde na buzibu era naye yandibadde taddamu ebyo kubanga ababaka bammwe bandibadde baddembe okutuusa ebyo ababaka baffe bandibadde baddembe okutuusa ebyo ebitukola ki ebituluma naye kakati kankubulage Bwana Seruga gwe oli munnamawulire kati ebizibu by'abantu balinda President Museveni kati alinga nti ye mubaka buli wamu okwogera ku nguudo bajja kumala kulaba ku President Museveni omubaka abanga ataliiwo ekyo kyekyandeetedde ono omuteesa omu agambye akusindikidde message nti obudde bwonna obwedda ndi kusemuju era baalonkinga akayiba wakati President Museveni singa Ssemuju yali ku bizibu byakira ng'ebizibu byakira abeera nabyo buli lwagenda mu paliamenti buli wabeera nze nandibadde simwogerako naye nga mmaliriza waliwo n'akalala akayogeddwako mukama wange ajja kuddamu akaterezi bayogedde ku kyokulookinga okulookinga gundi y'abano kwe babadde baweereza ssente bannaye nze mbadde nkimanyi naawe Serugo oyinza okuba okimanyi akawunti yo mu banka singa ebadde tegendangako miliyoni 12 enkyano gyoteekako miliyoni bagirookinga nogenda obikolako tetwagala bayeekera sente ojja kuwulya mbu basonda za nuubu zirina gyezavudde ewalala mu nsonda bano bakira bafuna programu eyabwe bogere ku nuupu oli afa yazereti naye afa mukamange nga mmaliriza njagala okukubiriza bannakira mwenna nti obulumi bwe tulina embeera gye tulimu omuntu agenda okutununula omanyi ono yayogedde ku kya sitaani Honorable obadde mutuufu bw'oba weetaaga obubaka ewa Katonda toyinza kutumayo sitaani bw'otuma sitaani oba obyoekiwulira kakati ono kyeyabadde agezaako kati nammwe muleme kutuma babaka bagenda mu ntalo na gavumenti mutume ababaka abajja okusobola okutuukirira gavumenti yekananula webale nnyo mukama wange tulina dakika ntono naye nsabe bansaasire batuwe dakika nga 3
osobola kumba kubanze go basinze okuba amasasi olabe bonna balije banno ekisooka oli lwaki yatusereta atayogera ono loya wanuka jago mzindalo gwa RSS kakati ekisooka kyasookeddeko busimanya bwoba oyagala kwani Museveni akyogera nnyo bwoba oyagala okutuma tumawe naale ani abadde mukyajo eggwanga lino emyaka 4 kakati ab'ekiboga abalonda obulungi ne balonda Honorable Nakimwero Luli emyaka gyonna baali balonda ani NRM Kalangala emyaka gyonna baali balonda NRM era kyova nga bakyusaamu kakati ebitundu ebirimu NRM ng'abalonda NRM 100% kiruhura byomata so ekyo kyakulimba ekyokubiri Mwami Sali agambye nti omanyi Mwami Museveni bongere ssente asobole okugenda ng'agaba Mwami Museveni tumwetaagako handouts ngabo tuyagala handouts okuva wa Honorable Gold nkyeyagala twagala gavumenti ekole social services nti atereze tetwetaaga Mwami Museveni ajja omulundi gumu nga bwe yazze Kasokoso omulundi gumu myaka 10 n'atamanyira kumanya nti ebizibu by'ettaka bibaddewo emyaka gyonna n'agamba Mwami Sali kamalirize n'agamba nti kakati olyoka otuweeyo obusente se twagala otukolera enguudo twagala otukolera obutale twagala otukolera amalwaliro y'ensonga eyo kitwagala mu gavumenti si handouts za kutuwa kubanga era si buli muntu mu Kasokoso nti yafunye kasente ako ekirala boogedde ku parliament kituufu nti parliament oluusi erina empisa embi ezo naye ezo empisa ziva ku oli gwayise fountain of honor kakati ono ayagala afune benefit gyonna ate ebyabimuggyako tumwogerako kubanga yabadde in charge wa gavumenti eno okumala emyaka gyonna 4 Mwami Museveni bw'aba alina kyabaagaza bano nabo bamuyiga ababaka nga bamunyola ensingo nga bajuzi abooki 10 abamu ngulukwa abeebaza kakati Sali ayogera ku kyamotoka kyokka ze baafuna 221 ate zino 10 ate 4 ani azibawa eza wansi w'emmeeza ne bazeegaana nozeegaana mu lukale zivaawa kubanga bo bakimanya nti nno kuba akidiscouraging eno n'abawa ensimbi ensonga endala ensonga enkulu sikyagamba mwami twakyogedde nga twatuuse leeti bakimbuziza senga babadde okutta obudde wani baddeho kiwulidde kaakati Mwami Sali yagambye mbu ababaka ba palamenti bokka abafuna obukadde 5 basaba naye ate nga basaba bammeeya nga basaba ba LC3 nabo basaba akasente ensonga kulu si musaale ensonga kulu namba y'ababaka y'ensonga obukulu n'ekirala teri kibiino manyi kakati nuupu yafuuka kya busuubuzi buli ayinako kyayagala ayogera ku nuupu n'akola ki kyova olaba ebibiina byonna ne NRM ababaka bawaayo akasente buli mwezi ekyo Shafika yakata kimanyi amanye ebiri mu nuupu okusinga ebiri mu kibiina kye ekya NRM naye toli obasiya wa kintu kyonna n'olwekyo njagala okugaza nti fundraising yabalumye nnyo n'enamba sigamba mbu tegenda ku ssente yaguddwawo olwekyo ate accounts moma accounts teriko regulation nti inagenda ku ssente bweziti olunaku n'olwekyo ebyo butego bwe baagala nga gavumenti n'akatono kabaluma njagala okwebaza naye ate kansembiyo kano muko olulala bw'onojja otuule eno yakubiriza ekirala kyenjagala okugamba nti eriyo n'aboopposition abafuna n'okusente okuva mu NRM waliwo n'aboopposition kati era Shafika oyo jawula nga alina aboopposition be era ne mu aboopposition Mwami Museveni nyina ayogedde emabega alina aboopposition bagamba nti ono opposition mulungi ono good DP webale nnyo wekitiibwa nkwebaziza nnyo ono amaze agambe singa nze President Museveni okulonda nali kuggyeewo nennima enguudo za Kampala ne Uganda kubanga tewali agenda muwangula bonna bakuba ku Karacha nze Wumalu ewakiso ono agambye Haji Luwalira essugu biyikwe namaze dde okulaba mukama wange namaze dde mulamu Haji Luwalira nyina message endeseeyo wano emu Baganda Nswa Muganda Nswa Ssebo Kaloli weebale nsaba Sali ampe ku namba ya simu nja musaba anzikirizo gikuwa ne kumpe osida gikuwa ono RCC ayogedde bulungi mbadde nsaba ne office ye eruddawa oba essimu ye ayinza okukyusa office ye nali mu Kampala jamusangawo nkwebaziza muganda wange mukulu zata nasiibula sebo wasiibudde era enkya si byabadongo yabasaba lwanyi enkya mwenna abakulembeze ba NRM
mwenna tukuŋŋaanire Nambole pulezidenti waffe omulungi pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bawa Janet agenda kutusisinkana ekyemisana kya ssaawa 6 bagambye kwebazizza muganda wange musibe bali kujja sobo RCC tukwebazizza nnyo nnyini ddala omuguzi w'enaale mu Kampala waliyo obulamu obulungi okusinga akalulu mulonde wisely mufune abantu abalina amatwa amalungi abagenda okubakiikirira ebirungi ba political business people tubalabye ne kati sawa za leero za kukolera abantu neyanza none omugezi wa Misa Kabanda abawuliriza n'abalabi baffe mbebaziza nnyo producer wange Mpuli Kizito atawaana amasanyalaze g'ekitongo abali UEDCL amasanyalaze g'ekitongo g'ekiggwa gagwa emyezi gigera ate ekiggwa wali obutaka bw'ekika